Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have raided homes of my comrades searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Amawulire agessanyu agakagwawo genkuleetedde oyinza okuba wagalabyeko ewalala negege okubeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera ng'afuluma eggwanga okusinziira katambi katadde agamba wonna wona akalabira munnayuganda manya nti maze okubeera nga mpitamu. Amawulire gano oyinza obutagasanyukira naye oteekeddwa okugasanyukira kubanga simanyi butya bwe wandiwulidde nga bagamba nti omusajja bamukutte. Of course abantu bangi emitima gibadde gisula gibatundugga, gibadde gisula gibeggunda nga waliwo n'abayimirira eyo ne babagamba nti Kyagulanyi bamukutte. Amasimu tubadde nga tugafuna complain eyo najja nenjikolako ko wano, but onako olwaleero njagala kutegeeza nti Bobi Wine afulumye eggwanga. National Unity Platform NUP agirese mu mikono gya Dr. Rina Zedriga Walu agamba kaŋŋende nsinziire eyo tubeeko ekiyinja kye tuteeka ku mwami Museveni. Agamba bino tebinnaggwa, bw'abalowooza biwedde tebinnaggwa, tugenda kwetereeza. Ngenda kwongera kubeera nga mbaako amaanyi amalala g'ensima ne ku lw'obulamu n'ebigenda mu maaso n'okutaasa bannanga abawambibwa buli kaseera. Kansooke neetegulemu eggwanga. Tudda ku mboozi gye twakoze olunaku olwajjo. Emboozi eno yabadde ekakasa nti omusajja bamwetaaga n'ebikwekweto babadde babitukiza nnyo. Enteekateeka tugenda beera nga tugikuwa. Abantu bangi abakwatiddwa mu process eno abatunyiziddwa mu kunoonya Kyagulanyi byonna waabitunuulidde nga buli wasula buli gwasinkana amuteeka mu matigga. Maka mangi galumbiddwa, maka mangi gakoseddwa nga bababuuza Kyagulanyi. Ne waliwo akatambi ak'abavubuka abavuddeyo ne bakola akatambi nga bagamba nti tajja kulayira. Kana akatambi njagala bagamba mukegendereze. Yenna yabadde mabega w'akatambi kano yabadde agezaako blackmailinga Kyagulanyi oba NUP n'abakulembeze baayo nti balina enteekateeka etaataaganya mwami Museveni okulayira. Ke katambi ako koolaba ku screen. Omuvubuka oyo ne kye yabadde ayogera ye kennyini takimanyi, either script yagyerabiddemu mu mutwe n'awaba. Njagala kugaakana akatambi yenna akali emabega wa NRM. Ate babadde bazimba mboozi ku NUP
gwe tobeereyo n'okyakyanca tajja kulayira noyo ne weeyagalira ku bino ebivubuka bikawuula. Tugenda beera nga tugaziwa okusingako awo. Taata wa Alex Waiso Mufumbiro olunaku olwajjo yatabukidde mu kkooti bwe yavuddeyo n'anenya omulamuzi n'abaddukanya ekkooti. Agamba batuuse ku ssaawa 2 ez'okumakya. Kkooti ng'erina kutandika ssaawa 3. Ssebo omulamuzi yazze ssaawa 7. Bino byonna jjukira mulamuzi. Tugenda beera nga tubitunuulira. Waliwo omwana akubye kitaawe amasasi. Mwana muto myaka nga5. Taata abadde amuyigirizaamu ku mmundu awo. Omwana olugikutte ye tamanyi. Taata n'amubandula. Nakumiranga na biwoobe. Tugenda beera nga byonna tubyekkaanya mu mboozi eno. Waliwo ky'otaasobodde kuwulira Alex Waiso Mufumbiro we yabadde ayogera. Tugenda kukozesa ebigambo bye omuwulireko. Waiso Mufumbiro wakati mu bukkakkamu alina ebigambo bye yakozesezza bye ndowooza nti byandibadde bikulu n'obiwuliriza. Kale nno nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo, wabula tugenda kusima olugendo lwa Kyagulanyi Ssentamu okuva we yasimbula ekigere ky'emagere. Ebyo byonna byayiseemu tugenda beera nga tubiyitamu mu kaseera kano, kubanga tugamba nti weewaawo Mukama mulungi asobodde osimattuka. Nze kimu kyennyimirirako, dowoozaamu singa abasajja baamukutte. Amaziga agabadde gagenda obbeera mu Uganda, amaziga gateeka ebbali, okwekalakasako kubadde kujja bbeerawo, naye emirambo emeka egyandigudde. Katukole bwe tukomewo. DPTV Uganda, People Television. Mwami Museveni nze mbadde nsaba eggwanga we liba liganye nga bannansi mubaziza mu byalo nga n'abamu bafa abamu bali makomera. Tusabe Allah atukubeko eggulu ffenna tusaanewo tugwewo kubanga ffe tukooye okuddukadduka. Ababoda babakutte babayodde, batakisi babayodde, batukwata mu bintu by'ekisiru because twakola amannya. Eggwanga bwe liba liganye batukubeko eggulu ffenna tuffe tuweewo kuba kati mufuga mulinga abakatandi, omwavu nnyo, omugagga mugagga nnyo. Tukooye embeera ey'okubiri tukubeko bbomu ffenna tusaanewo tuweewo kuba abamu tugenda baleka kuno babbe ebyaffe bakalakate ne bakazi baffe. Eggwanga bwe liba liganye tusaanewo ffenna. Ebyembi bisekerwa mbanirizaako basebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegaseko nate. Olunaku olwaleero lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi tuli mu gwa 3 omwaka 2026. Buterevu nnyo. Oye Madubala omuwakanya. Yes, abasajja sebo bakweyagala kole mukyalawo ne bamweyagalirako. Okitegedde? So njagala video, nkusaba video ogimpeere like mukwano gwange. Buli wojiwa like kijambo okudduka ku speed ya yiriri nesobola okubeera ng'etuuka ku buli sekinomu ayagala okubeera ng'agiraba era n'agyota buliro. Nzikiriza nkutegeeze mukwano gwange eyakatwegattako nti genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba. Ku nnamba y'essimu esembe 711 ojja kubanga omufuna akutaase sebo oba nnyabo. Mu ngeri emu tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions bakugamba nti basangibwa wane Rweza ku Entebbe Road okuliraana Nikan Resort Hotel. Banoonyeeko basobole okubeera nga bakuzimbira ennyumba oba baddaabiriza eyo gy'olimu ku Bay Power, ebbeeyi etali nnyo oba oliawo yakunyigiriza ku nnamba y'essimu esembe 220
mobili beba Ndiga Construction Solutions bakugamba nti solid foundations for a brighter future. Tweyongereyo tugenda tandika n'akatambi aka Musaayi Muto. Akatambi kano nkajje ku penge ne kankwatako okusinziira ku caption oba ebigambo ebibadde biwandiikiddwako biraga nti bino biri munda mu ggwanga lya South Africa. Taata yakutte emmundu n'alaga omwana we n'ajjako n'amulaga bakookinga batya baasi n'amugamba onyiga wano n'okuba ekyasi ali n'agiwa omwana ng'olwedde nkookinge. Kati yo omwana oba yalowoozeza byakusaaga mutamanyi oba yalowoozeza kitooyi, omwana n'anyiga accidentally kitawe yamukubye amasasi 2. Yamukubye n'amuttirawo. Oli Rasta yabadde ku ndonga ali mu kuzina yagenza olaba munywanyi akaana kamulidde tokuba byebyo okategedde. So byebyo abazadde abayina weapons ewaka olina okumanya nti omwana ojja mulaga ayagala okugezesa ekinaava mu kugezesa onaawulira. Kale katuveewo then tweyongereyo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo njagala tuyingire emboozi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala nkusaba ompa amatu. Kunze naawe tuyinza okulemererwa okumanya ani ayambyeko Kyagulanyi okufuluma eggwanga. Nenjagala tujjukire nti CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Museveni yavaayo n'alabula eggwanga erya America naddala embassy eya wano mu Uganda ng'agamba nkimanyi mwe mukwese Kyagulanyi. Era bamala okuvaayo babisootinga n'avaayo ne yeetonda. Wabula n'alabula singa eggwanga lyonna oba embassy yonna enaagezaako okukola ekyobugwagwa n'efulumya Kyagulanyi Ssentamu ejja mulaba akanaamuvaamu. Era n'atiisatiisa n'agamba nti enkolagana y'amawanga gombirire ejja kufa. Naye ng'olukongolo alutadde nnyo mu America, mu embassy ya America wano mu Uganda. Bino byonna nja kwetoolooza naye njagala ojjukire. Bino tubyogera nti anaagezaako okumufulumya ajja mulaba akanaamuvaamu. Bobi Wine leero yafulumya eggwanga. Katulinde ani gwagenda otunuzaamu omudumu. Nkiddemu katulinde embassy ki gwanga ki CDF lyagenda otunuzaamu omudumu. Ako nako kali awo. Kakati Bobi Wine finally afulumya eggwanga. Nkimanye nese ebadde essaala ya buli omu. Abantu babadde basuubira ebintu bibiri. Ekisooka Bobi Wine okuva gye yeekwese ayingire either Kampala abantu balabe oba bagenda mukwata n'abantu banaamwegattako. Eyo ebadde endowooza emu. Endowooza ey'okubiri ebadde agenda kufuluma eggwanga naye anaafuluma atya. Abasajja nga batadde roadblock buli wamu, abasajja nga bagadde buli wamu, agenda kuyitawa. Abamu ne batuuka n'okugamba lwaki teyafulumirawo. Naye yatugamba akozesa Robert Dobbs style. On top of that, ali step ahead n'abo abamunoonya. For that ekyo tusobola okukikkiriza. Yafulumya eggwanga. Katuddeyo. Eggwanga lirekedde, NUP agirekedde Dr. Rina Zedriga. I have no doubt mu Rina Zedriga. Mukyala muzito, mukyala wa maanyi. I personally
siina buzibu bwonna na kubeera ng'eggwanga balikwasizza Dr. Rena Zedriga Walu. Okuggyako nga gw'olina akakunkuna alikwasizza omuntu omutuufu oddikwasa. Bwe ndowooza kakati tusooke tuyite mu bubaka bwe bwokka, then tujje tutandike okulambulula process eno bwetambudde okutuuka okufuluma eggwanga. Nsaba tuzanye akatambi kano. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential election. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members, they vandalized our house, they stole various items, and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to
notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I have not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu akozesezza eddakiika 5 okunnyonnyola ebintu ebyetaaga essaawa nnamba. Mu ebyo byasobodde okunokolayo yeebazizza bannaddiini abo ababaddewo mu kaseera kano akazibu eddala ennyo. Kitegeeza waliwo bannaddiini ababadde ba playing a big role in Kyagulanyi's life mu kaseera kano akaddukadduka. Yeebazizza ab'ebyokwerinda aba security abamu ababadde bamuwa information eyo gyabadde ng'atuwa n'atugamba nti abasirikale baabakwata omwenda abaali bamukuuma. Abasirikale baateereddwa mu kooti era baagobeddwa mu poliisi. Yeebazizza abasirikale abo ababadde nga bamuwa information emusobozesezza okubeera nga asobola okwekweka obulungi n'abajambula obutamutuukako. Abeebazizza. Naye yeebazizza bannayuganda abamukuumye. Bakikoze nga baakikola myaka gye6. Bazzeemu ne bakikola mu 2026. In fact mu 8 mu 6. Ya. Bazzeemu ne bakikola mu 2026 nga bamukweka bamutaasa okuva eri abagala omukolako obulumbaganyi. Ayogedde ensonga. Agambye nti emabega wali abadde ayogera n'emikutu gy'amawulire n'abo abeetaagisa okwogera nabo ng'ayogera nabo virtually. Neke kaseera yeetuukire abe ng'ayogera ng'atudde wali. Kyagulanyi agamba nti bagezezzaako nnyo okwagala omukwata mu myezi gino 2. Bagezezzaako okwagala omukwata ne balemereddwa. Bino byonna agamba nti bibadde bikolebwa mutabani wa Mwami Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, nti yabadde mabega w'enteekateeka eno yonna. Kyagulanyi Ssentamu ayongeddeko n'agamba ng'ennaku z'omwezi 16 bano baasalako amaka gange wabula n'ensobola basimattukako bwentyo n'embulawo. Ekyaddirira kwabadde kukwata bakuumi bange be bampa okunkuuma nti baalemererwa okukola omulimu gwabwe oba ogw'okumbega. Kyagulanyi ayongeddeko n'agamba nti basajja battu baabakutte ne batuuka n'obbagoba mu poliisi simply because tebaabawa kye baali baagala. Ayongeddeyo n'atugamba nti afulumyemukko katono mu ggwanga abeeko by'amaliriza ebyetaagisa ku international scene then akomewo mu Uganda. Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okubeera nga nnyonnyola nti mukadde kano asaba abakulembeze
abasigaddewo basigale nga bali faamu, basigale nga bavumu, bapushinge. Era bw'atyo n'atuwa omusigire nga ye Dr. Rina Zedriga Walu. Mu budde buno akola nga acting president, obuyinza babumukwasizza. Entebe ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mukadde kano Dr. Rina Zedriga yagituddemu. Sigwe gusoose okulekawo Dr. Rina Zedriga. Guno mulundi gwa kubiri. Omulundi omulala oba yali agenda Canada eyo. I think yali Canada. Era n'alekawo Rina Zedriga's acting president. But ku Dr. Rina Zedriga, I have no doubt nti oyo mukazi kyuma. Alina obusobozi bwonna okubeera ng'akola ky'ateekeddwa okukola. Now, ffenna tukitegedde Kyagulanyi agenze. One, nkakasa naawe ky'obadde osaba. Sisuubira nti wandyagadde akwatibwe. Afulumi. Ekibuuzo ekirala kiyimiridde ku ani amufulumizza. Kubanga twatandise wali tugamba nti Jeno yagamba temugezaako tewabeerawo eggwanga lyonna eryetantala oba embase yonna okubeera ng'emufulumya. Ani yafulumizza Kyagulanyi? Ani yafulumizza Robert Kyagulanyi Ssentamu? Ekyo kibuuzo kikulu nnyo. Ffe tetulina kukyebuuza kuba tekitukwatako, naye abakulu bajja kyebuuza. Amindisiti amaanyi gonna ge bataddemu, sente zonna Kyagulanyi nga bw'azitugambye nti bayiyeemu buli muwendo gwa ssente okulaba nga bamukwata, they have failed. Kino tekiraga nti nno omuntu asobola okukola ekintu mu Uganda n'agibeeramu okumala akaseera ng'ab'ebyokwerinda tebamumanyi. Kino tekiraga obunafu n'ebituli ebiri mu security yaffe. Bw'abanga Kyagulanyi atutte too much n'ennaku ezigwamu ng'anoonyezebwa talabiddwa n'atuuka n'okufuluma eggwanga. Omuntu yenna ayinza okwagala okutuusa obuzibu ku ggwanga lino kubanga Kyagulanyi yeewaze bizibu. Yeewaze eki? Bizibu ebiyinza otuuka ku bannayuganda ng'ekitta abantu. Nti bwe bamukwata leero kkiriza gaana. Bannayuganda bangi tebagenda bikkiriza. Bajja kweyiwa ku makubo bateekewo embeera okumaliriza ng'abantu battiddwa. Bobi Wine ne famire bayingidde exile. Abantu bonna abavuganya mwami Museveni kankiddemu, abavuganya mwami Museveni nga tabayina ko control eryawo. Dr. Agre Kiyingi yawunzika awaŋŋanguse. Musajja atu yafiira Nakumawanga. Kano Kizza Besigye ali mu kkomera emyaka 2 n'omusobyo kati. Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu gw'alowooza nti yabadde biggest challenger ever bukyanga mwami Museveni ajja mu buyinza. Kino simanyi oba ogenda kiwakanya, but Kyagulanyi is the biggest challenger bukyanga mwami Museveni. Oba oli awo Besigye baali beemanyiiko emabega nga Museveni asobola oku-identifyinga kokko ku ntambula n'ebigere bya Besigye. Sinakindi nga balina n'ebibagatta nga bw'owulira nti omukyala Winnie Byanyima n'ebiringa ebyo. Nti Winnie Byanyima asobola okukubira mwami Museveni akasimu, so ate Museveni asobola okukubira Besigye akasimu. Tekibaddewo ku Kyagulanyi. Ono boy from ghetto rise to the presidency.
tayagala kumanya, ayagala ggwanga likyuke. Kyovula bakibadde kizibu okutuula naye ku mmeeza. Ojja kunzirizaako ku tweet ezo. Kibadde kizibu okutuula naye ku mmeeza. They had to force him or her afulume eggwanga. Naye oyinza okusindiikiza omuntu ofuluma eggwanga ng'abadde ayina kabulooka nga kootidde n'adda ne 99. Siba kiri Morgan. Oyinza okusindiikiriza omuntu ng'akutte kabulooka kano aka bulijjo afulume eggwanga n'adda ng'akutte gu 99. So General Moss okuyita mu bubaka bwe fellow Ugandans because of the present situation where an opposition leader kidnapped himself and is missing, and according to our best intelligence, naye best gyagamba best emaze emyezi 2 nga n'ekitundu ng'eremereddwa okuzuula Kyagulanyi waali, ye best intelligence tetugiwakanya. Did all this in coordination with the current administration at the US Embassy in Uganda, in our country. We as UPDF suspend all cooperation with the current administration at the US Embassy in Kampala. This includes our work in Somalia. Eyo yali agyogera ku bye mbadde nnyonnyola kati n'aleeta eyeetonda. I want to apologize to our great friends, the United States, for my earlier tweets that I have now deleted. I was being fed with the wrong information. Yaweebwa information enfu naye agambye best intelligence. Okategedde. I have spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. We are going to continue our military cooperation as usual. Byali bigambo bya General Muhoozi. Now, katusooke tulaba abavubuka bano. Abavubuka bano balina ekintu kye baleeta oba kye babadde bapanga nga bagamba tajja kulayira ani mwami Museveni. But you have to be careful gwe Munnayuganda ng'owuliriza vidiyo eno. Tosanyuukirira eno vidiyo bonna abagirimu. Kyonna kye babadde bakola babadde bakikola kwongera kusuula NUP mu matigga. Nkiddamu eno vidiyo tosanyuukirira. These goons, bino ebivubuka bino gwe wuliriza ng'ayogera ogenda kino kisinga nti yabadde ku script nene ebigambo ng'abyerabira. Tuwe vidiyo. Gambi teri kulayira ennaku 9 zitubadde pulezidenti eyeyita pulezidenti sina pulezidenti temumpaya ola eyita pulezidenti nti teri kulayira ali kolola ali mukuseguleti nga juzi yali Masaka ali ludda nabeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku baneetwagala olunaku obudde bonna President Museveni aleme kulayira. Bolera asibye kololo mbuye mukujaguza abantu bali mbuwanga bali mudduka tetugenda kukkiriza teri mukulembeze yali amuyozayozezza nti no wawangudde akaki ekiba kitegeeza nno n'abakulembeze bonna bakitegeera nti teyawangudde kaki katugenda kubanja akalulu kaffe okuva ddala waggulu mpaka wansi bannayuganda bafudde. Kale keeka akatambi omusajja agambye nti tajja kulayira pulezidenti w'eggwanga. Abadde agenda agamba pulezidenti w'eggwanga n'akyusa nga ate temumbuzaabuza. Akakatambi nako olina okukategeera bulungi, si kyo tajja kulayira.
gwengani Morgan soko mpeko ku full screen. So enteekateeka eno tugenda kubeera nga tugiyitamu. Kakati katusooke tuyiteko mu ddakiika ntono nnyo ku biki ebizze bibeerawo tusobole nabyo kubitegeera emboozi tugiveeko lumu. Robert Kyagulanyi Ssentamu akuba akalulu ng'ennaku z'omwezi 15 ava okuba akalulu 16 bamuggyako abasirikale abamuweebwa Electoral Commission 16 ayitamu agenda okuyitamu nga state ereesa abaayo kumukuumira waka n'ayitamu yayitamu atya tubimulekere. Bino byonna biggwa tutandika okuwulira amawulire amaka bagasalako famire bagiganye okufuna emmere. Secretary General Bongoya n'abantu abalala bagenda maka tewali gwe bakkiriza. Famire ya Kyagulanyi Ssentamu eno gyazaalwa beekuŋŋaanya bagenda amagye poliisi oba ebitongole bikuumaddembe bibagaana ebibuuzo ne bijjawo. Tulaba bannaddiini nga bazze bo ne bakkirizibwa ne bayingira. Abantu ne batandika okugamba bano bannaddiini si bannaddiini. Abakozi ba Mwami Museveni bazze okukakasa nti Kyagulanyi ddala gyali byali bigambo bya bannayuganda. Later Kyagulanyi atandika okutufulumiza obutambi ng'alaga nti temunsobola nammwe gye ndi mmoga era nsobola n'okukola akatambi n'enkata. Ako nno kaafuuka mu bunabyalo. Ekifo ekyo ne kituuka n'okufuuka ekyobulambuzi. Twasembayo okutegeera ng'abasajja bagamba abantu temuddamu okujjawo wano. Mu bifo bino yatambulizangamu obubaka obw'enjawulo. Ne tuddamu ne tulaba ebifo ebirala. Ebifo ebirala Kyagulanyi mwe yasitandika okubeera ng'agenda. Ne bagenda gyazaalwa ku malaalo ga nnyina. That is Egomba. Egomba aba ataka video tukitegeera nti n'abakulu badduse zambwa okutuuka Egomba. Asinziira Egomba eno agamba Nambooze nteeraako ku kyennyanja nzije nkiwuutemu kasupu bwe bataakusekula emiggo. Tuwe katambi ako. It is the 25th of January 20, and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else a worker and employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, we saw them going to my house to pay my wife a visit apparently, and then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and spoke to my wife. I'm here to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group. But we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power.
keep fighting, keep resisting, Uganda will be free. Okay, kale. Ye Bobi Wine. Then tuze tulaba obutambi obw'enjawulo bonna ng'avaayo okuwa bannayuganda essuubi n'okubalaga nti wendi tusobola okukola kino together, tusobola okikola ffenna. Olujane bwetyo bwebadde okutuuka ku kubeera nga afulumya eggwanga. Leero taliiwo. Babi yafuluma. Famire yonna teriiwo. Amaka mangi galumbiddwa. But all in all, Kyagulanyi afulumye eggwanga era agenze. Byonna tubyogera kati naye omusajja yayiseemu. Oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe. Nti oyinza okukola ekintu okwagala okulumya omuntu n'owunzika ng'omuyambye. N'ogamba oyo katumusindiikiriza afulume eggwanga ne wejjusa. Lwaki omusindiikiriza? I'm telling you. So, geega amawulire agaliwo. Then njagala onzikirize tugendeko ewa taata wa Alex Waiso mu Fumbiro. Olunaku olwajjo yavudde mu mbeera mu kkooti. Oluvannyuma lwa kkooti okubeera nga yabadde alina okutuula ku ssaawa 3, bo baatuuse ku ssaawa 2 ez'okumakya. Then abakulu mu kkooti ne batuuka bo ze bawulira baagala. Naye nga bano basasulwa ssente za gavumenti, babawa n'emmotoka ezibatambuza n'amafuta. Tewali kyekwaso. Oyo taata wa Alex Waiso mu Fumbiro. Nja kusaba otuwe katambike. What you say, this court also pronounces itself on time. We are supposed to, what is supposed to be given by time. You tell us to come here at 9, we arrive here at 8, knowing the court is going to sit at 9, the court sits at 1. It's really not fair to all parties. I want to tell you that this court, people must collapse here. Because it was congested to maximum. People standing because they chased them out from outside, got caught. Now people stood here for 3 hours with nothing taking place. And then court should either prepare over the prison staff to produce people all the time. The government is giving them fuel, they have vehicles. It is long ago when they used to walk. These days they have buses. They should bring people here at 9, what has been 9. And the state also here, so that we start from Monday. Ye taata wa Alex Waiso mu Fumbiro agamba nti kooti yabadde yakutuula, in fact erina okutuula ssaawa 3. Ffe twatuuse wano ku ssaawa 2. Abantu babadde bangi wano naye nabo bennyini bagobeddwawo nti ejjudde nnyo. Immwe mutuuse ssaawa 7. Imagine yabadde okutandika ssaawa 3. Sigamba nti be mubadde mulina be baatuuse leeti, twatuuse ssaawa 2. Mwe mutuuse ssaawa 7 okuva ku ssaawa 3 ze mulina okutuukirako wano oba ze mwandituukiddeko wano omusango gube nga guwulirwa, mutuuse 7. Kitegeeza mututeyo essaawa zammwe endala 4 nga muli mu byammwe. Yet government ebawa amafuta, ebawa emmotoka, ebawa ababavuga, nti buli ekyetaagisa okutuuka mu time mwe mukwate abantu leeti mukirina. Ayogera mulamuzi, abigamba mulamuzi munne. Enjawulo eri emu nti ono
asinga ate kuwona ali musango gw'abawaiswa rankako. However yawummula ne we yawummulira ng'asinga ku oyo omukyala amaanyi. Tekijjaawo maanyi ge. So byebyo sides eyo njagadde nabyo tubijjewo tubyogerekoko. Mu ngeri emu njagala tugende wa Alex Waiswa Mufumbiro. Mufumbiro yabadde n'ensonga ze njagala tuwulire. Mukadde kano njagala omutwe. Just something small. No, he attacked him on his he referred to me personally, and that is where he has legal representation. Are you not supposed to talk to your lawyer? Your worship, I have the right for it. Please. And we didn't force that actually he will attack him in his signature. So are you saying his reply was his reply. He had the audience reply the land friends, but he also had the just to choose to be personal. And I'm present for your worship. And it is going to be very quick, your worship. Your worship, the state has clearly stated that I helped court. On the 12th, I helped court by telling it that I disobeyed orders, that I was blocked. That is what he said. I have not used that. No, I don't need to use it. I didn't say verbatim. So I'm not using my English. I'm using my English. The beauty is that your submissions are very soft. He insinuated that I assisted court in my submissions then, that I was actually brought here and I disobeyed orders. I want to start by telling him that actually I got an apology prison service for taking me on the tour without my consent. Because on that day, I left prison. Your Honor, James. I left prison. The record should be expired. Your Honor, this is really taking the report on a merry-go-round. I pray that my understanding is a lawyer, my learned friend. In this matter, that he does not really take this court to non-issues. If you will stick now, how is it going to help the court? Who apologized to you? How do we even know anyone apologized? Let's not waste court's time. I pray. Your Honor, if I may, we are all guided by Article 28 Constitution, right to fair hearing. And the right to fair hearing does not only hold us as lawyers to speak on behalf of the accused. The accused may at any point during proceedings whisper or have something to say. Yes, Your Honor, either through the lawyers or directed to you as a judicial for purposes of having the matter or questions in issue properly adjudicated. There is an issue counsel for the state alluded to, and the accused person has categorically had it and is trying to reply. Whatever language is using, it will be upon the court to assess and come up with a fair decision. I pray that let him be heard, whatever he says, so that he is duly satisfied. I so pray, Your Honor. No, actually, your worship, it is for expanding his statement of disobedience. Because he alluded to my character. Whatever state has said, wait a minute, let's go there. Whatever state has said in response to your lawyers' submissions, they have rejoined. So as far as I'm concerned, that is the material needed to make a determination. But as a suspect, I'll give you 1 minute to address this under Article 20. Proceed. And I'll put your name. Your worship, I really want to affirm that
On that day, I was supposed to be in Nakawa. I obeyed and was taken to Nakawa by the prison service. On leaving Nakawa, I was toured around, brought here, without proof of a production warrant, without informing me. None was given to me, none was shown to me. And it would be wrong for anybody to come to court and say that I disobeyed orders. And it is a fact that the Gossi Upper Prison has apologized to me that they never informed me that I was supposed to be in this court. And that is what I wanted to be on the record, that they were also in error, because a suspect has the right to lawyers. A suspect also has the right to information on what is happening to him. Me being domiciled in Lusida prison does not mean that the following day they take me for a motive without my knowledge. Even when they are transferring me as a prisoner, they inform me. It is my right. So it was an abuse of processes that they drove me around, and as I said then, I said today, it was on my insistence. And when it was due process, I am before you. And lastly, Your Worship, the issue before you is not on institution. It is re-institution of the same charge. Those are two different issues. One is the opposite. To institute and to re-institute. These charges were instituted in Nakawa court. They were dismissed. And after they were dismissed, now the very charges have been reinstituted before you. And the powers of the Constitution, Article 120, does not give the director powers to institute. It gives them powers to institute as it has happened. And that has been our point of contention, as my point of contention. I believe this is an abuse of legal processes against the Constitution, Article 120, clause 5. It's an abuse of legal processes because it is the same office. That is why the other time it was a different person sitting there. Today, it's a different person sitting there. It's the definition of the office, not the individuals. And that is what we are against. Your Worship. Your Honor, you take leave of the matter. You may be over.